Subscribe. You are now listening and watching Masaka News UG. Yes, mterevu tuli wano ku Masaka Recreation Ground mu ekifula ekimanyiddwa nga Ebinyanya Festival 2022 Ssuuna ne Mbaziira Tonny wano ku Masaka Recreation Ground. Tugenda kubeera nga tukutuusaako byonna nga tugenda okubeera nga bitambula okuva kati ssaawa zino mpaka gye binaggwera olunaku olw'enkya wano ku Masaka Recreation Ground mu kibuga Masaka. Sali sakinza bantu okubeera nga kukwatamu kyolina okukola kubeera nga osubscribinga naba kubeera nga okikola commentinga likinga sharingirako ne banno abagambi wano watuufu olina okufuna information yonna embeera nga bw'ogiraba ssaawa zino abantu batuuka mu numbers nnyingi naye byonna tugenda kuba nga tulaki nga tubikuwa.